Pastor Bugingo okusimatuka amasasi abangi babadde beebuuza nti ani abadde amunoonya omumukuba. Wabadde akyebuuza anoonya Pastor Bugingo okumukuba amasasi n'ensonga lwaki bamunoonya omumukuba. Wuliriza vidiyo yiino. Bayita Rosias Bugingo bwe twogerera ssaawa ya leero ng'ali mu katu. Omanyi omukulu oyo muno mwatasirikira mwe baamuweera kalimu k'okuvuma Bobi Wine. Munnange ng'abaka muzindaalo. Ate teyazze ku mukama we ng'atandika gamba tibannaye nga mumanyi olwono congregation etudde church etudde esiriikiridde eri mu kuwuliriza omusumba abuulira ate abuulira ku Bobi Wine. Munne ng'atandika ti munnange nga we mumanyi nti Muhoozi mumuwanga akalulu naye lwakuba wadde byayogera bamuwandiikira biwandiikire ajja n'akapapula. Olwagudde mukama we matu ng'agamba ono omusajja ng'amanyiira agambye eki nti munnange ati mumanyi Muhoozi ebigambo ajja nabyo ku kapapula yalina ebigambo bitono nga bosi amugamba ono ng'ate amanyiira soka obirabe gwenzije. So bw'otula Muhoozi bw'oti nga asirise ayogera bitono n'ebitono byayogera era ajja abiwandiise. Mukozi okusinga kyajja okusinga okuba n'ekyenjawulo ajja kuba mukozi. Ekyo njagala obeere ng'okimanyi. Ngambira neiba nti General Muhoozi si mwogezi era bw'oba onoonya aboogezi leeta Bugingo. Naye omuntu agenda okuba ng'akola bamuyita General Muhoozi Kainerugaba. So wonna muzeeyi waaligambira nti avudde ku maini ffe nga tussaako standby generator. Ate teweerimbanga n'ogamba Bugingo abagira Muhoozi be baleeta Muhoozi baakyabwa Museveni oli mulalu bulalu oteekwa okwagala taata n'omwana bw'oba oyagala taata yekka oli mubbi ate ababbi munaatera okugenda mu linnya lya Yesu. Nkiddemu alowooza nti Bugingo ayagala nnyo Muhoozi era ali ku Muhoozi project era be baleeta Muhoozi tebaagala Muhoozi. Naye mazima ddala kyabadde necessary okujja okutandika okugamba omusajja nti ebigambo asoma bisome. Kyabadde kyetaagisa kweri. Omanyi bano abasajja ba Bugingo basabuka nnyo n'ebigambo kati ye amanyi alina audacity esobola okwogera ku mukama we bw'ato because akimanyi kyamukuutira kadingidi. Omusajja munyiivu, omusajja yanyiigidde Bugingo era simanyi wa Bugingo ku Kanani asigalawo. Nodda kugeya mukama wo bwe simanya era akapapula ajja buzina ku kale imagine. Omusajja akuwadde ekifo w'okolera, omusajja akuwadde ekifo w'okuŋŋaanyiriza endiga ozzeeko omugeya because omanyi nti n'ovuma Bobi Wine omuvuma ne batabako kye bakola. Naye ono gwe wavumye gwe wazannyiddeko. Bano abasajja ba Bugingo balina ekizibu kimu, basabuka nnyo n'ebigambo. Osegera ye aba amanyi nti ali mu kusanyusa oli naye yamunyiizizza, yamukubidde essimu n'agamba Bugingo jangu, Bugingo jangu. Bugingo jangu ate tojja na muntu yenna, tojja na makula, jangu wekka. Bugingo nga yeegayiridde. Bugingo nedda mukama wange saagenderedde munnange kugamba mukunyiiza just nabadde yalagamba ndiga zange nti gwoli wa bigambo nti ani yakugambye nti ebigambo nsoma bisoma ekapapula. Gwani yakugambye nti akapapula ako kwe kubeera ebigambo byensoma nga Bugingo atamaaso. Nze kambabuulire nze babiŋŋambye. Nzawo ku chachi ninawo kigatto wange. Bugingo yeegayiridde. Bugingo n'afukamira omusajja yamugambye olina okuddayo katuuti omenyewo statement gye wakoze. Omusajja nga taliiko yadde akaseko ng'odde otya mu bantu nga batudde n'otandika obbagamba nga bwensoma obusomi speech. Ng'odde otya mu bantu nga batudde n'obagamba nga wendi ow'ebigambo ebitono nga Bugingo atamaaso. Bugingo nno ng'akola ki ng'afukamidde ku maviivi agamba daddi taata munnange nze omanyi nze mwogezi wo oli yennyini gw'omanyidde ddala nga tomanyi Bugingo abadde akozesa sisitiimu eno ajja n'avuma Kyagulanyi. Omanyi Bugingo yasooka kukola ekintu kimu, yayokya Bayibuli ne bamukolerayo erimu Bobi Wine yekka gw'abuulirako. Baakolayo ka Bayibuli ke awo abuulira ku Bobi Wine kati endiga we zituula ng'atandika okubuulira ku Bobi Wine naye nga ka Bayibuli ke baakola kafiisa bufiisa Bobi Wine.
Osegeera kati olwokuba asabuka nnyo yeerabidde munnange ati mumanyi ne muhoozi speech wa bigambo bitono asoma omusajja n'amubuuza ndi yabadde abikubuuzizza lwaki omumanyiira bugingo ng'oyinza otya okummanyiira okutuuka ku sseeryo omusajja yakambuwadde bugingo nalabye bugingo omusajja yabadde mukambwe eri bugingo yeewozezzaako bugingo n'alaajana kale kangende mpite Suzani kale kampite Makula nakugambye oyite Makula wano nakuteeka mu kifo kyange kummanyiira omusajja ng'ayomba nga mukambwe naye nga bugingo eyo ensasagge we yavudde nno okulaba nti bugingo yasimattusa amasasi abamunoonya si balala ye mukama we yennyini eyamuwa omulimu ogw'okumukuutira akadingidi ebigambo ebyo nno byabaweza ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogwa Desemba gwe tumazeeko bwe yayogera ebigambo ebyo ku muhoozi y'ensonga lwaki ennaku z'omwezi nga 2 baadde tebaagala asimattukewo kubanga baakitegedde nti atandise okubalaba mu kamwa atandise okubapimira ebigambo bye bateekeddwa okwogera atandise okubayisaamu amaaso nti omwana tasobola kwogera mu bantu n'olwekyo ne basalawo nti baagala kumumiza mu ssu omanyi bo baagala nnyo bakolera naye kasita obatuusa we baagala bwe nga bakwetikkula ng'ate bafunayo omukozi omulala kati okwetikkula bugingo kyangu nnyo ate ne bafunayo omulala gwe batandika okukozesa ebyo bugingo byabadde abazannyira teweerabira nti ettaka lya Kanani kwasuubiza abantu okuzimba Pentagoni nannyiniryo ye muhoozi mu ettaka eryo tebasobola kumukkiriza kuteekako nkulaakulana yonna kyova olaba bamwagala awo nga kuliko obutenti obwo obuliko ng'endiga zisabira mu kadongo zibanga ezisotta akadongo ak'okkuba amabulooka ensonga lwaki tebasobola mukkiriza kuteekawo nkulaakulana kati ali ku ttaka ly'omusajja ate kwayimiridde katuuti amujoogere n'olwekyo yagenza okulaba nga tayinza kikkiriza n'agamba ono ekimugwana agwana kufa abazze okumukuba baakubye minsi baadde balowooza nti oba ye yeevuze kyova olaba dureeva ye yafiiriddewo ku sipooti ne balowooza nti alabika yabadde agivuga bagenza okugafuna nti nedda oliiba bamutuddusiza mu ddwaliro naye ate durayiva we ye guweddemu naye nga tolowooza nti nno baba bakumaliriza byawedde bangi be bazze beepimamu enfunda eziwera bakkakkana bakumaliriza kati ne mwami bugingo waali wano atudde ku maggwa atudde ku ccupa ntemeko kubanga akimanyi nti kasita batandise okunneegezaamu obulamu sirina yandibadde musajja mugezi either n'ava mu bintu byabwe n'adda ku ludda lw'abantu basobola omuwolereza singa wabaawo ekimutuuseeko naye bw'anaasigala nga bakuutira akadingidi nga yalowooza ayogera basanyusa bali tebaliiko munnaabwe ne bw'oba munyarwanda munnaabwe kasita okola ebibanyiiza bo bakuggyawo beefaako na famire zaabwe n'abaŋŋanda zaabwe n'abakoddomi baabwe mpozi n'emikwano egy'oku lusegere ennyo egimanyi eby'omunda naye gwe bugingo bakozesa bukozesa tukuutira akadingidi odayivaatinga endiga zo zive ku mulamwa gw'okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu balowooze nti ffe tuliwo ate ffe tugenda okubeerawo nanti bagamba bafunye standby generator yiiyo oluseke lusimbye mu bbomu etandise okunywera